nkola nnyo. Like kufuna project wetyo kitegeeza a lot of sleepless nights ng'obeera mu studio leero nojja ne bigaana vibe negaana okwata n'okomawo enkera paka lwekifuna. Watugambako lumu mu interview zaffe ezimu ze twakola n'ogamba nti gwe ebirooto bye wali agakola n'omugenzi Moses Radio Sekiboko tubadde tuli awo akayimba bwakafulumiza ate abala ne bakateekamu eddoboozi ly'omukulu wabadde musanyufu kyakunyiizizza oba? First eyo shatter yamakinze ekirooto kyamutuukira wadde kiri artificial but yagezezzaako era yebale. However just obuzibu bwenkina nako nakyo nti they don't give me my credits nti I wrote the song. Like I don't know, for some reason oba balowooza like tetulinawo bantu Kampala oba Uganda ba artists Kampala basobola creating a music watyo like so credits balinaziwa muntu ataliiwo. Like I don't know, simanyi lwaki kyabadde bwe kityo but ndekyemanyi na Uganda amaziba bagambanyi they know that the song is mine. First of all ekirungi ndina creating olimba na creating dena ku ngombo soga ne badde kola ki etambula masavu so it's a recent idea. So yenalowooza nti olimba lwosirange it's okay, I respect endowooza yo but amazima gali nti akayimaze yakawandiika ge mazima kimanyi gajja kutwala ebbanga naye ngageeko nga bwogambye nti wali weegomba okuyimbako ne radio tekisobola kuba nice nga okozeyo olimba ne Weasel? Njagala nnyo nebula kuba ina post gyakoze. I don't know if it's about me but I found it really so classless. If it's about me nga mbutuufu agikoze ngeri about me nga eri specifically about that song, it's absolutely very classless. Nga yo muntu gwe tubali looking up to kyokuba nti kati now nze muto ate gotandise okunafuya mu ngeri emu eyo like kinkwasa ennako. I don't know, maybe oba ali desperate oba anoonya attention but like that's not the way to do it. Actually era mbadde I'm even considering oba mufune ateekeko oba ki a verse or something but okuva ku post endoza yagikoze I don't know like azikoze ku Facebook like I've just landed on them kati simanyi bibanga biri ku luyimba olwo then that is absolutely classless and out of like it is disgusting. Nebibanga tebiri kunze I retract my word. Embeera y'okuba nti kati abavubuka batandise okukozesa AI erina engeri gyegenda okuyamba mu industry eno oba egenda giteeka wansi naddala mmwe ng'abayimbi abawandiisi? Abamu egenda baleetera ebizibu, abamu beera bayinza n'okukomekkereza nga bagenze mu kkomera lwa nsonga za copyright infringement. Omuvubuka oyo eyo shatter simanyi bwali omulala akikola. Kyakola it's fun but njagala kimanye nti he has a case to answer. Era wenkera ku makya ne mbukuba mu mbuga z'amateeka mbali n'omusango omugumu era bwe ndi mulanga avuga emotoka eyakabi zigina musente ekitegeera. So nze kyengezaako kugamba ng'ovudde mu kusaaga okwo nti kyali mukola kimenya amateeka. Ayinza okuba yeta kimanya kimenya amateeka kigamenya gatya nti okozeseza oluyimba lw'omuntu lwataddemu obudde nakola n'aluteeka ku platforms gonojja n'oluteekamu ebintu byo nga tokoze eki nga tomugambye awo wokka nga temukkiriziganyizza. N'ekirala limukozesa eddoboozi software eyo gwakozesa AI ali mumukozesa nga akozesa eddoboozi ly'omugenzi naye omugenzi ye family yo baba abamukwasaganya bamuwa olukusa nti asobola okwesa eddoboozi lya radio okuleteeka mu nnyimba z'abantu abalala alina olukusa olwo. Era waliwo n'omusango eyo Drake yakutte n'ateeka bannannyini software eyo mu mbuga z'amateeka kubanga omuntu alina influence ebintu ng'ebyo olina omusasula. Okitegeera kati for a person like me goloza lwaki babadde akikola ku nnyimba z'abantu abalala kiba tekifuna attention naye amaze kukwata ku nze alina amasannyalaze okitegeera nekikola ki nekigetting out of proportion. So like nze
kyensobola okumuwa like okumwebaza nti kyeyakoze kyawadde oluyimba lwange ki promo like oluyimba lwatambudde era kyo nkimwebaliza yeebale nnyo kyo nkimwebaliza weewaawo saamutonye nkimwebaliza ninjagala kitegeere nti at the same time kikyamu wadde kiriko ebirungi byakyo nti at least kasooka omuntu amwebuuzeeko n'ekirala alina okubaako ne license gyakola ki gyasasula because ebintu byakola because it has something to do with music. It is music, so that means I know sasula nga radio we sasula nga ba DJ we basasula TV naye I know sasula license nti akirizibwa okwata ennyimba ezo n'azikola ebyo bwebityo then ne software agwakozesa naye I know sasula ffe ab'amaloboozi gaffe tigasobola okukozesa era bwe tuba tulinawo eyo nzikiriziganya na bananyini software eyo tujja nabo badraginga muki mu mbuga z'amateeka kati nze kyenjagala era abantu abamu badde bagamba waki oluyimba toleka kubeerawo bikyabya njagala nnyo nesisobola kikola lwaki first of all omugenzi takola ki taliiwo eryo ddoboozi lye muwulira eriyimba mu ddoboozi ya radio ddoboozi lyange oba tukitwale nti line ze bateddemu radio nedda kankinyonyole bwe nti kitwale nti ako ke bataddeko like omanyi autotune mumanyi bulungi nti bwenyimba ne bamuteekako ku ddoboozi lyange lisoundinga much better obukitegeera naye bwe ngamba autotune okuyimba tasobola kukola ki asobola kuyimba nga eddoboozi lyange ki kati kyekyo kiri nti bw'ojjako eddoboozi lyange radio tasobola kuyimba bintu ebyo kubanga omanyi radio takola ki taliiwo mugenzi singa kibaddewo nti bino ebintu bigenze maaso ng'omugenzi akyali mulamu nandigambye weewaawo eyo shata kyeyakoze no kiyese idea ennungi nga noonya Julius namugamba netunoonya abasajja tukole ki remix awo maaso olwofuna eddoboozi lye files eddoboozi n'endimixinga bulungi nnyo sound naabira perfect era bw'owuliriza eyo mixer gye bakoze ya AI yes eyinza okuba we kusoundingira bulungi naye bw'omugiteeka ku sound yali professional esoundinga bubi esoundinga sound siyo yatenze ndi noono okukola ebintu nga birungi sound yalina okuba nga mulungi so sisobola kukola remix ya ddala nengidistributinga era bwe naalutwalayo ero oluyimba like bajja kubuuza lino eddoboozi era mbagambye eddoboozi like it doesn't make sense sisobola funa files za luyimba ero nga radio yayimba okitegeera kubanga kali ke baateekako kuuma just bakateeka ku ddoboozi lyange ne lisoundinga ng'erirye so bw'ojjako eddoboozi lyange akakontrol tekasobola kuyimba oba okitegeera so kyekirwaki remix tesobola kukola ki kubeerawo abagamba nti oluyimba radio yaluwandiika biki byonna nange nandiyagadde nnyo lukibeere ekituufu naye si kituufu kubanga nze nayagala nnyo okukola n'omugenzi nnyo nekale ebiseera naye siri mu ndongo naye nga nina ekirooto nti bwe luli kyakumakya maybe ne musisinkana netubaako nekyetukola so naye tekikyasoboka kubanga mukama yakola ki yamutwala so abantu babalowooza nti oluyimba olwo nsimaani n'akatabo ebyo byonna bonna banaye oyo yonna just propaganda like sina era bwe mubanga mumanyi alina ekitabo ekyo muŋambe ngendewo kale at least kakimpe nenze sikirina ne radio samusisinkanaako kyekisinga okwasa ennaku so like that song has nothing to do with radio however I appreciate eyo nyota shata kyeyakoze ne tujjukiramu ku mugenzi awo 1212 naye nga oluyimba nze yaluyiryamu eno studio ne producer bang wano wenyini wali otudde budde bwali bwakizo saa zalinga mwende eyo netukuba tune twogere ku industry at large kino kiyinza kuleeta effect ki mu industry kigenda kuleeta emisango mingi ekyo nga bwe nkugambye and a lot of artists bajja closinga credibility ye kubanga gwoyimbye akayimba naye ate bagamba kanyumidde nnyo bamutaddeko akoomakooli kati bwe kitegeeza efforts zo zigenda kubeera shadowed bawolyani credits n'ekirala kigenda makinga work obutabeera like natural and organic kubanga bino ebintu byonna AI is artificial intelligence like kyekintu machines oba software kyesobola okukola naye nga nawe omuntu osobola okukola ki kikola ekyenjawulo nti yo machine oba software tebikoowa
bisobola okuba paka. All you have to do is maintain them. Nego omuntu okola ki? Okowa. So kigenda losing that natural and original, feel nti it's just a machine singing about things kyebitawulira na kuwulira. Naye kati gwe omuntu bw'okiyiiya coming out so real because it is natural, like you experience these emotions, you know what you're singing about. So kijja kujjawo ogwo omwoyo mu nnyimba simanyi obufuna. Yeah, so mugenda kulwana mutyo okuba nti nno embeera bweti tetuuka ku bayimbi era musigaze ekintu kyammwe kiri nakyo. Ku implementing a copyright nebeera ngeri effective kubanga weeri naye teri effective. Kati abakulembeze oba abakulira ebintu nga bwe biti URSB something like that, URSB whatever, kati balina ku approaching a company zino kubanga ziri mufuna ki traction, bagambe banaye abayimbi baffe mugenda bafiriza wano ne wano balina okubeera compensated, okitegeera mu ngeri emu eniyo bendala, era n'abo abakozesa ku software wammwe balina okubanga basasula obanga they are authorized people to do what they are doing, not just for fun nga eyo nyata bwakikola shota n'afuna followers ne engagement ku page ye. Like it has to be streamlined, ekibeera professional nti yes AI bweri naye ayina amateeka agakola ki agamufuga. Okay, thank you.